Rozet Nyondo kachanga mbera osiganza nga ku musajja muddugavu kubanga kyali mwana muto. Gamba wallahi. Okubazi sibazi. Gwe sogoleke. Bukyanga obeerawo. Toganza ngako musajja muddugavu mu bulamu bwo. Mama oganza baliwa. Ngaaza bazungu boka. Belu nakowa. Lwansonga tulwakuba oli mweru oba abeeru beba kolera kyoyagala. No. Ofa sente oba ofa mukwano. Kubanga nkyali mwana muto. Banineyo feeling you aba basajja abazungu abaddugavu nga tewegomba mpaka nakati katandikirawo gowe natulaba kantandike nakukwaniriza nokusaba okubanga ate otuula oterera ntende kubanga omwana gomba ate olunaku olwaleero agamba saagala kumanya ye ali straight forward kyayagala baakola ki aba akyagala kyatayagala aba takola ki takyagala yenze Nyondo Rozet Nyondo Media era nga nkusaba subscribinga go enna ku subscribinga likinga waka waffe sharing content atukene ku muntu omulala olunaku olwaleero mbaleetedde ekimyula American Height omuzungu gwani mama Doriske yes. Nerinyo liwulira ate gano ag'omuziro agonedda nena kasigera kusobola gwe Doriske nakusobola ojja kunsobola naye okay jebaleko fine pozigwe you're fine yeah. Soko obuzale ku Nyondo Media akulaba sawa ndo bali ku Nyondo Media mbatumidde muli mutya mbagala nnyo you guys I love you so much bimtukolera really yes followinga to likinga yeah chatabo nnyo Doriske katutandikiraawo omanyi buli muntu abako ne kyayagala ndabye that confidence in you tewegomba musajja muddugavu bukyanga obeerawo kuze kutuuka wano toyina musajja muddugavu eri akugambye nti Doriske nkwagala si byangu babeerawo naye nga tokola ki tosalawo ate nabo tebasalawo bali complicated. That's why you don't. No, I don't date. You don't date them. Yeah. Kati abazungu inanga bameka saawa eno. I want you to be real. Na ine ko musajja omuzungu. Nga obitegeera ebyobulamu ebigenda bintu si byangu. Okitegeera so bintu abazungu babeera nnyo ne true love. True love atayagala ng'oli w'amazima buli kintu kyonna like wali obaligamuko. The way I see you, you can never be in one place. He cannot let you be. I mean, you cannot be in one place. He can't leave you in one place and he comes back and find you there. Si bwe kiri obuka muse pichi. Obuka naye si byangu. You have to but very complicated naye nga obanga getting used ku book. So they are the easiest people. Yeah. They have true love. Yes. Mu bulamu weegomba ki? Weegomba omusajja ayina true love ne wabanga tayina sente oba weegomba nnyo omusajja omugaga ne wankubira nga tayina true love. Mu basajja abo ababiri omusajja gw'osonga okwegomba mu bulamu. Omusajja gwensinga okwagala mu bulamu bwange ate n'omusajja omwavu atama. So ogenda n'omugagga nga newankubadde talina true love ekigeza gwe oba ogoba sente. Si sente. Nedda Doriske tudeke emabega ogambye igwe ogoba musajja mugagga. That means that newaba nga talina mukwano ogenda mugagga si bwe kiri omusajja omwavu atama. Ati bagenda n'omwavu agenda ku stressinga for what? Subhanallah wa ta'ala. Kweno at least n'omugagga ndyekoze ndyako no. Ekitegeera. Simukula n'omwavu and stressing ate sima byakoze biti atamaze no. Bwali datingagayo yo muzungu. Eyasooka soko tuwemuko briefly eyasooka twaga tumanye wakadatinga bameka ne sawa eno inawo bameka. By the way nakadatinga bagayi nga babiri abazungu at the same time no. Oba ngera wobitegeera obulamu butambula mujja ne messinga up like no waitawo obudde tosobola genderawo saawa eyombwa ate simala saa zino ofuna omulala olina okutekinga time then
nomala nokola ki nina mukwano gwange ate one day namulabako naawe bamuta Shamila Sham ya kyemanyi omumanyi asigena kwogera bingi one day naye nja kumwenoonyezaako nze nga nze okay kakati olunaku lwaleero of course ebiseera ebisinga abaana abawala bwe balaba omuwala nga gwe kala ne height ne style yo engeri gy'oyambala babako n'engeri gye balowooza ey'enjawulo nti oba ono maybe ono omuwala alina ssente empitirivu wa kabi wa tabu according to how you look okimanejinza otya okubanga olabika bw'otyo oyambala bulungi olabika bulungi oli mukyala ali ku mutindo olina ssente ziwera oba just olina omuntu azikuteekamu si byangu naye nga like gezaako omuntu n'opambana you struggle to get money n'okola n'okola ky'owulira oyagala mu bulamu kiki ky'osinga okwagala n'ogamba nti ze mu bulamu bwange kasitambera na kino ebisigadde mbasaagala kumanya bintu bingi bineetaaga mu bulamu bwange mukwano kyekisooka kisooka ndi mukazi ayagala nnyo ebintu ebyokudesigninga I can see when you say that I can see currently okola mulimu ki nze kola ku bawala okusinga kugamba you a fashionista okola ku bawala biki byosinga byensinga okukola ku bawala like okutunga weave otunga weave tosiba tunga weave then wemala ozitunga nenziteka online abagisimye najje nagitwala weave wig so zonna ozipambana weave ozigata ne wig yes nomala otekako online n'otunda bawala kika kiba bakasitoma kyebatera okweyanira by the way abantu abasinga okungulako bakazi ba Nigeria kubanga bagala nnyo slang bazigula ne bagulira ddala katuddeko katono emabega nkuvuzeemu ka speed kubanga naawe nvuzeemu ka speed wogambidde nti nze Rozet sigaanza musajja muddugavu era sikikolangako ntiddemu ne ngamba wow what a lady, what a confidence. So, tuli wano Dubai mu UAE goina atulaba. Mbadde njagala ompeeko ka brief story ojotya ojaddi e Dubai era nsonga ki eyakuleeta e Dubai waita mikono ki. By the way nsonga yandete e Dubai najja ngamba ngenda kuyoola. Owulidde? Natuuka wano ngenda ko mu biyumba oba bitegeera kati nawe watuukayo okwo obuuza engera si byangu naye nga just kupambana kukola ki wamalako contract sagimalako tosobola nange nkiraba nebigaana ngenda kudda wabweru bwatuuka waneno kiwali osubira si kyo wasanga nomala n'okomekeza oli mu kiyumba n'okubayo kitono nomala n'ofuluma nozaako ki jula kati oli akuleeta akusomedde eddiiro n'agamba ogenda funa ssente bweziti ate kati wotuuka ate si byosanga oba okitegeera ate ng'olina okubala ekiddako otuuse mu kiyumba omaze ovuddeyo mu kiyumba nkoze ekisanga mpulira bintamye soko leka nkubuuzemu katono bwe tugenda ku basajja abazungu ebiseera ebisinga bannayuganda abamu tebaawula musajja muzungu Mpakistani simanya muyindi kati bano Abapakistani abayindi simanya bafagaani simanya baani nabo ogenda nabo olwokuba nti kala ate abo si bazungu lwakuba abantu bale mu kitegeera buli muntu yenna gwalabanga mweru abagamba muzungu so gwe oyagala oli piwa mu America mu America England abo diringa nabo Canada abo bindiringa nabo only those so kati gwe oyina essaawa eno ali atya oyina essaawa zinali okay ali fine how are those people in
Also kitegeera. How are they? Fine. Seriously? Yes. There is okay. Okay. Gwe ovuddeyo mu kiyumba ozze wabweru. Wafulumayo ko ne ku ssente? Nafulumayo ko ne ku ssente naye nga si nnyingi naye nga zisobola just kumpisa mu mbeera. Okay. Kati Shami, Doriske, njagala wo onyumizemu kompola mpola. Bw'ovudde mu kiyumba watandika otya okukwata kasente akano ke wavayo nako. Kubanga ebiseera ebisinga abaana bawa tebaagala kukola. Abalabanga okuyiiya okola kiyinza okuba nga kikola ki nga kimumenya. Kati gwe wakwata akasente akonoga nti leka nkaze nkole kino nakiri. Watandika naki okubanga okazimbamu at least obeko ne wootuuka. By the way natandika mpola mpola. Ntandika okwezimba mpola kuba nga ndi stranded sina kyakola right. Wekitegera nesobola okukwata akasente ako nenkazanyisa mpola mpola nga wenkugambye ni mukyala ntunga weave. Okay, n'okazanyisiza mu weave zezo. Nkazanyisizaawo ndabe step kyekola ki eddako. Kino ekintu kya visa ng'okizannyo tebali maze okuwa employment. Visa eyo baali bampadde ng'omanyi wamaanyi bagisizamu nga nina okukozesa obwongo okuddamu okuteekamu visa endala. Bagisazaamu bakiza okuwa cancellation okuwa passport yo kati olina okutoba okuba ng'ozaamu visa ekyo olema ogenda mu overstay. Omaze okugizaamu notandika okupambana gwe nga gw'omuntu. N'obulamu Dubai mpola naye n'abaliyo mu kiyumba mbagumya abeere ne confidence. Tobeerawo olina akumalamu amaanyi bana abantu abakola mu kiyumba bana ebiki no buli muntu alina omukisa. Anti abasinga balowooza nti omwana akola mu kiyumba abeera yalemwa failure. Tabira failure. Abakitegeera. Obudde bunaasobola okuvaayo. Nafuka owakabi. Nga bw'oyogedde bw'oti I can give an example of Brisha Cash. She became a celebrity, of course. Should I say a celebrity? Sometimes okay. Then okay, maybe she's she's famous. Okay, she's famous. Wotitunuulira bana kapebiri Muna and Derek. Okay, tujja gamba Muna kubanga yali kadama. Muna, she became famous. Newankubadde yali mu kiyumba yavaayo ate n'akikola ki n'akimakinga. There is this also kagal my friend that is Namugenyi Sylvia naye yali kadama and she's having a good following on Facebook. Era abaana bangi abamanyi omwana oyo n'abalala bangi bano simanya baani. Okay, ne Phoebe naye yabadde kadama yakomyewo ne kati buli munamawulire buli omu akola ki atuukawo. So of course let me take this opportunity okugumya abaana abali mu nnyumba. Buli obeera ng'oli mu nnyumba just be strong. Ate if you're having a dream chase it no matter what. Just give it time. Omanye nti ndi mu kiyumba naye this period of time when I'm done I will do this and this and this and this. Bw'obeera mu kiyumba tolowooza nti no buli kimu kiba kikoze kikomye. Obulamu tebukoma singa obanga tonnafa. So you can look at our good sister here. She's looking so fine. She's outside trying here and there and she is very okay. We're not encouraging you okuba nti muvaayo mu biyumba naye abantu abamu embeera egaana. Mbadde sinnakubuuza ki ekyakujja mu kiyumba? Bade ekyazijja mu kiyumba si byangu nga wenkugambye. Embeera ekalubamu n'owulira ng'oli stranded. Jjukira oli yakuteekayo tolina kyakola. So okimanyi nti nno sometimes abaana abamu sagala kwogera bubi ne buli mwana aba n'ensonga ye emujja mu kiyumba. Osanga omwana ng'agamba nti sente ntono okiraba ngalowooza wabula agenda kuyoola n'avaayo. Omulala n'agamba nti nze ame class leaders nina class sobola kukola mu kiyumba n'avaayo. N'osanga omulala nga bamuwabiza n'osanga omulala nga ye omwana yamanyira ebintu by'omukwasaganya. I'm sorry to say this but that is the reality. Nga tasobola kubeerawo without a man. Omwana n'addukayo mu nnyumba. Kwebyo byemmenye maama kiki ekyasinga okusumba oba kiki kwebyo byemmenye ekyalidinga to that gwokuba mu kiyumba? Ekyasinga okunzijja mu kiyumba ng'obusente butono. Sente zaali ntono ddala ate nga n'emirimu mingi obusente butono okugamba nga tomalaako. Saawa eno sente z'ofuna bw'ozikubisaamu
zisinga sente zole kola mu nyumba jukira ndi sawa eno you have to change your visa you have to pay where you sleep and of course you have to save some money nga esente tugambe nga salary oba nga saving azo saving. Can you do a visa change and then you pay where you sleep and again you save some money? Katonda yakola bulicho. Are you a believer? The believer. Kusikunda mbo banyambadde I look like a slay queen banange temuchwala bwe muti. Ogenda wansi novunda no saba. Yes, saba Katonda kwanukula bulicho yagala. Nokkiriza. Subhanallah wa ta'ala. Oli muki? By the way, nali mukazi musira. What happened later? Envayo. Ngoera obimanyi. Envayo. Nga tosobola bintu byakwebikka. Sibisobola. Bakula batya ng'obise all this figure of yours. Sibisobola. Ate by the way kyasinga okunzijayo. Mami wange. Bane banyi watya kubika ka figure nti owaye nze mutagala kwetega omuzungu ate mbike ka figure kangaako. Ekyasinga okunzijayo mami wange si mukazi musiraamu. Muki? Mange mukazi mukatoliki. Mukazi mukatoliki. Yes. Kana oli mukatoliki? Ndi mulokole nabuvaamu. Nodda mu mulokole. Yes. Tugojja kuwonda baano bwetu ngambe slay queen. No. Nenga toli mukkiriza. Ndi mukkiriza era nfukamya nsaba ekitone ekyo kyenzikiriza Katonda nakola ki? Naye okimanyi we nasoose okulaba nabadde nkuyita Nina Rose. No. Just and you're styling exactly like her. What is the secret behind that? Omwagala nnyo wali wegombeko okubeera omuyimbi? No. Tegombako okubeera muyimbi? Segomba okubeera muyimbi. Just njagala movie industry. Wagala movie industry. Yes. Nobeera ng'okikubira omwo. Ekikubira omwo mpola mpola. Okay. Wali otandiseeko oba olina bubeezi na plan nti njagala ntandikeko wano went ne went? Actually nina plan etandika ekintu ekyo. Ekintu ekyo kuba kikuli munda mu gwe. Bw'oga omuntu oyinza okuba ng'okyagala naye nga tokisobola ekikuli munda mu gwe. Muli okina owulira tosobola okuzannya. Nina experience. Nina experience yokasobola okuzannya. Oli ozannyeko already. Sa? Buli kimu Katonda yakikola. Yakikola. Adogezaako. Nenkubuza ku Nina Rose tonzizeemu. Like why are you trying to style exactly like how? Otunula your body, otunula your heart and then the styling on your body? No. Nina Rose just mwagala nnyo fani wange. Nga ng'omuntu. Yes. Ankolera kwegamba I love that girl. You like her? Yes. You are her fan? Yes. Fani wange nnyo mwagala nnyo kugana obuyimba bwayimba bunkolera. So owulidde buno obutegeeza ki? Balange ndaba we mpulira bagamba nti omukyala aba n'ebirevu baba mukyala mu simanyi oziweza you never know simanyi tomanyi tera kwogera kiki kyoli sagala bantu kuntegeera nnyo kiwanvu naye kati kankubuuzemu ekintu kimu ng'obadde otandise okwambala ku mubiri gwo kintu ki kintu kya ssente mmeka oba ekisembayo okubeera layisi kyogamba ndisobola okukyambala ku mubiri gwange? Lozange engatto nezimanga za ssente mmeka? $200. $200. Yeah. I can see this kagatto. Wazigula? Nazigula mu Zara. Sera. Oya kuntwalayo nange ngule ku bwakabi. By the way, gwe ali ku Nyondo Media. Tuli ne mwana muwala. Doriske. Yeah. Tuyitaayita mu bulamu bwe mpola mpola. Oyinza okuba ng'oli eyo ng'olaba nti it is just a waste of time tolina kyoyigamu. Naye ate oyinza okuba nga waliwo omuntu mulagamba nti okay ng'anyumiddwa. So obulamu bw'ensi butambula ate buli muntu abeera ne choice ye. I was so wondering, I was so shocked when she said, in my life I've never dated a black man. I never will I ever. Abana bayina emitima bali confident enough. And what I know in life, nti omuntu kyogamba kyoyagala mu bulamu lazim kibeera kubanga okikolerera. Bwe ngamba nti nze njagala mbeere kino nsobola okukikolerera n'enkibeera. Kino sijja kukikola. Osobola okukikolerera n'okibeera. Kati nga tuzzeeko nga tuvudde mu bulamu buno obwa
kujampinga kino nakiri weteekateeka otya ng'omukyala kubanga of course tubeerawo nga tuli bawala ninga tulina okutuuka mu stage ey'abakyala kufumbirwa bintu ng'ebyo muri mu bulamu bwo kiki kyeweteekateeka oyagala kubeera queen forever and ever bwoti nga bw'oli nga tofumbirwa kutwalako musajja w'abazadde oba muri gwe just oyagala kubeera ng'osirenga busirenzi n'abazungu? No, tekiri bwe kityo. Njagala kusooka kola. Kusooka kukola oli kutwala omwami ewaka ate nga naye ayinamu sikutwalwa kubonda bambu kyogamba ono gwolinawo saawa nokosa mukozese talina mukimala tomusuubira mutwala waka nja mutwala ye nga ye oba olina okulanga tusobola kupendirira ku musajja naye nga ye ali omanyi sometimes oyinza okulowooza nti omuntu akwagala naye nga takola ki nga takwagala maybe nga naye ayisaawo kiki ng'omuntu oba nga bw'okiwulira nga ayisaawo kaseera ako amanyi nti maybe it is something like a contract akaseera agenda kutuuka kikole kikigwe mu kulaba okwo olaba nga alina future naawe alina any plan to go ahead with you oba how do you see it? Waliwo kimugambyeko ekyokugendako Uganda meeting abazadde? Nali kimugambyeko nga obimanye by'abazungu bantu bakwata mpola tebagira nnyo kupapa bamugambe let's go whatever abala jukira kati abala bababbi ate kati munange babonoona. I remember those days back before we came here they were giving hard cash step by step tebakyapapira mukwana kubanga those people do really love kiba kigenda mu kutuula so kati beetegereza nnyo okay kintu ki oba bubaka ki bwoyinza okuwa omanyi ennaku zino abaana bangi abali wabweru eyo bambi basiina mirimo basiina ssuubi visa zaggwako ekiro kinnuma nnyo era nkyogerako nnyo ebiseera ebisinga omwana talina mulimu naddala omwana ow'obuwala kubanga oli muwala omwana wa buwala talina mulimu talina visa oba oli talina na passport kale ng'ali ali stranded ng'ali awo magezi kigoomuwa era amagezi gempa abaana omuntu olina okwekkiririzaamu kubanga abantu bangi wano abatalina visa naye ng'alina omulimu nga akola at least apambana struggle okitegera olina okwekkiririzaamu toddeyo ne weesuula mbu ate bannange sirina passport wekkiririzeemu osabe Katonda ajja kukuyamba ekyo nkimanyi obeerewo n'ekintu kubanga mulimu onna abantu be bakozesa nga bali kaliwali abakali wali olinaga nakikuba naye ngaobosi akimanyi talina byogera kati mwenna abali eyo basebu banyabo wekkiririzeemu twali kitaggwa tosobola kubeera eyo banange nsi bandete Dubai naye ne ba agent abo mbanenyamu abaleeta abaana n'oleeta omwana muno omugyeko miliyoni 4 ate omulimbye at least zitwale naye ng'okoze ekyomwade kyayagala omulese olimo teguliiwo omusudde talina wakusula talina kyakulya akasente kuna akakwata n'akakola ki n'akakuwa at least you try your best okole ki omufunye naye okuba sigwa sente nyingi at least agamba ddete yanfunye naye yansuulaawo wali yanfunira gwa sente zetwateesa oba oli ate ogwagala n'oguleka naye nga mwenna abali eyo biga mbagala nnyo banange muli muntu ali e Dubai yekkiririzeemu by the way toddeeyo ne weekungubaziza bannange banzibako sente pambana ojafuna kyoyagala kulemerako kubanga oba tosobola kuddayo waka nga tolina kyolina bagenda kusekerera waayo obubaka abo ba agents abaleeta abaana ab'obuwala ne bamala ne babakozesa abamu ne babafunyisa embuto ne bakasuka wabweru ku zi streets olowooza bakola kituufu olowooza balikiganyulwamu obulamu bulungi bayina ebiseera ebisinga okugenda okwetegereza era tesente ezo teziba na mugaso teziwangaala omugyeko esente omwana omukozesezza abaana babona tuli bannayuganda ffenna tweyambe omuntu oba muleesa at least noba omufunidde nayo kiba si kya sente nyingi muyambe kuba tajja kucomplaininga mboba gundi yandeeta nansuula natampa mulimu mulimu olwedde yakuwa essente
nzobaka wange bugende liba agency nga newankubadde tuli saawe tuli bakyala tugezaako kuyitako mu bulamu obwa bulijjo obwa mwana muwala Doriske nange kantwale ate kano akakisa okubanga njogerako eri ba agency. By the way, tulina ebintu biri ebya bisatu mu bulamu bwese omwana w'omuntu byetaligenda kukuta. Ekisooka ate nga tukikulembeza na nnyo, that is sex. There is no anybody, no matter the form of sex that you've abused, no matter the way you get it, you can never get satisfied of sex. Whether you like it or not, you can have it through a night and you feel actually you've done it and you come, you're done. Within a few minutes, a mere touch, you can really, a mere thinking, you can feel like you really need it again and you feel like it's like you've never done it before. The second thing is money, sente. Sente zitusudde wabi. Abantu fenna nga sawudde nti oba musajja oba muki mukazi. Tukoze ebintu bingi nnyo okufuna sente. There are so many wrong things we've done, we are doing, we will still do okubanga tufuna esente. Naye teri muntu aligenda kukuta sente, no matter how much money you have. Osanga n'omugaga ng'ali sente alina ebizimba alina kino alina kiri naye ng'akyakeera akyanoonya sente. Nti n'olizifuna ne zenkanawa. Omuntu akeera ku makya n'agamba njagala nfuneyo akagaali nkomye okutambuza ebigere. Bw'afuna akagaali ate nga wali yali asuubiza nti will be satisfied. Bw'afuna akagaali n'akulaga nti atawa akagaali never. Ate neetagayo kati akapikipiki. Si kibi muntu kwegomba kisingako, but oba okyegombye, are you ready to have it in a good way or are you going to grab it? If you are not ready to have it in a good way, then don't temper to grab it. Kireke kigende. Bw'afuna akapikipiki n'agamba nti sikate pikipiki nedda njagalayo kamotoka. Bw'ava kamotoka n'abanga nakabuta kiganye n'agamba njagala kalina, njagala yakanyonyi kino, buli kirungi n'obeera ng'okikola ki ng'okyagala. Ekintu ekirala ekisembayo kye taligenda kukuta, that is food as well. Osanga omuntu ng'alina omululu muyinza okumukyalira n'akweka emmere, but emmere gy'olya n'omaana ogitwala mu kaabuyonjo. Someone is hungry, olaba abaana waneeno omuntu asobola kugabanako na munne. Nosanga abantu nga balwana because of food. Those are the three things I've mentioned in life that we shall never get satisfied of, no matter what. However much we have them, we shall never get satisfied of them. Therefore, we just quit tugende slow and step by step. Nga tukyagendera maaso. Mbadde nkyali ku baana bano, abasajja bano abaleeta abaana. Yes, I've been giving an example of the things that we can never get satisfied of. Then nenkomawo nengamba aba agents abo abaleeta abaana, because I have some cases with me in inbox yange ndimu cases zomu nyingi. Rozet na agent wange yandeeta mu butuufu yankozesa. Ate abaana abo tobanenye ebiseera ebisinga. Kubanga omwana ajjanga ali stranded tamanyi, alaba gaya abali obusente obuweera agamba nti singa ono mba mwagala. Nebyogera mu kyumba basi kyakoze eki sikyatawanyereka mwagala embere mu kimu sente. Kumba akuzanyirako. Bw'amala okwono namaze okukola buli kimu kyayagala agenda kusula wabweru. Obere nga tokyalina wootakola ki wootandikira. So agents who are doing such, you are really doing something very bad. Sometimes obanga ogenda okukola ekintu ekikyamu sokolowoozeemu singa bakikolanze oba mwana wange oba mama wange oba muganda wange muto wange mukulu wange mwannyinaze muganda wange neweebuuza nandiwulidde ntya. So if you think it is not right osobola kuwulira bulungi, then naawe tokikola muntu mulala. Tetugenda kukuta bintu ebimanga by'emmentions n'olwafotya. Okay. Uganda ovaawa omanyi nkutwala mpola sikuvudde in arrangement kubanga sometimes omuntu oba wakupapiro izo sagadde kuvuga kuvuze mu ka speed ne sagadde kuva nnyo kusengeka. Uganda ovaawa dadi yafa mulemirembe onayoko baganda bo batobo bikyabo bwe batyo.
ye bali nenga boli wano omama mwako ku support oba nabaganda bo oba okanya kwenyiriza na kwambala bugato bwa kabi kubaka kagato kombu tufuka nkubye sina kidoza no kaleka wano kena so kutunulira so okoma ko yambaza bintu byakabe nakubanga olabika bulungi nnyo oba oyina muguli omutima nti mama wange yanzaala ne bato bange kamba kwatire ko wano bawa bali mu kamera njagala mbabulire ekintu kino bulijjo olibeera ng'oyamba abaana abo babato wadde si bakulu in age n'obayamba kirina engeri gyekikuwa omukisa okusinga okweyambaza nze ndya nonyirira nate ng'omwana tagenze ku ssomero ate ng'oyo yayinza okubeera future ngoba okitegeera mu maaso naga sisita wange yansasulira school fees nange kamuyambeko mu kintu kino okusinga okwerabirira omubiri nze ndya bulungi I look good nate nga sobola kuyamba kumanya that is it kintu ekyo abakikola kiveeko kitta emikisa bulijjo otoola mukama yina engeri gyakola ki yakudizaawo naye kajjo obeerawo ng'ozikwata tebasoma education kwegamba tebafuna education bali abatudde waka bafunye embuto katunuya mu korona abaana bafunye nnyo embuto omwana gyakuma butasoma kyangu kyakufuna luto kubanga abeerawo n'obwongo ojjukira obwongo obeera ali bwebase n'afunayo akamulimbalimba n'atambulirawo oli agenda mugulirayo mmeka nno agenda muwa mutwalo gumu baboda batwononedde abaana gwe sokoleke okirabinga sokoleke obulamu bwo doriske njagala omenyeremu kontiza mu bulamu bwange kino kyensinga okwagala njagala bino ndi muntu akirabinga biki kyatugende kuba the way I see you maybe it is like I'm judging a book by its cover. No, nze ndi mugutu atakuba kilabu wenkikugamba nagamba Doris Kolimba sikuba kilabu sigena mbivu. That's me. Gamba wallahi. Nate nga kindabika ku maaso. That is it. It is what I saw when I saw you. I was like looking at a clubbing lady, you know. Sikuba club. Apatano. Mulimu ebintu kale bye nerekeramu. Ngagwa omuntu. Kale kiki ekikusanyusa? Abana banalaba ebintu ebyo. Bikira nabaganda bangate be banabira bajukira postinga. Yeah. Naye obo mwadde gundi ki? Okozesa amanya ki ku Facebook? Era Doris K. Amina Eme. Yeah. Ate ku TikTok. TikTok nkoyesa Bella. Amanya ngo ina amanyi toli muyaye. Siri muyaye. Ekikozesa amanya amanyi kyaki? It's my right. It's your right to use so many names so that you confuse people. Wewe. Okay. Nozona kololwa leero tugenda komako waneeno. Nsuubira nti oyo yenna tulaba. Oyinza okuba nga namu kyoyizeemu. Yes, this lady, I met her somewhere. She was happy to see me, and then we had some conversation or a talk together. Mpaka ati twatuukidde mu studio za Nyondo Media. Omanyiza sometimes bulombe n'omuntu nabaka ekintu kyanyumya ne kinkyamula nindaba nti kirina okukyamula omuntu omulala muga soko oyiteko mu studio tukole ki tusharingemu ku ate nga naye yabadde very ready agamba Nyondo is my platform or is my channel gyesivaako buli kadde. So n'olw'ensonga eyo gwe naali eyo era yandiyagadde okubanga ogabanako naffe ku bulamu bwo oba ku experience ng'olina ekyokuyiga bwolina obubaka bwandyagadde okuyisaawo abantu babumanye. Of course enamba zaffe zibirako okwo tetusasuza na ssente. Just come and share your experience kubanga kiba kiyambako abantu twasala okukola ki kuyamba na kuyambagana nti oli bwajja nabako kyayogera omuntu n'afunamu naffe libera ki ssanyu lyaffe. So nga tugenda okuggalawo share ffe y'olwaleero. Kyemanyi with the time tujja kubanga tuddamu okusinkana mpola mpola kama nga asazeewo. So obugambo bw'obusembayo n'abantu bosobola ogamba nti akantumireko ono n'oli. Tumirako sister wange eyo Vicky. Ne kasuke nkubuuze. Olina ensonyi? Zibangamu era. Zibangamu. Mpola mpola. Kya butonde. Kya butonde. It's nature. Otemala amunyate. Yeah, of course. Yeah. By the way, bagamba nti omuntu atalina nsonyi abeera kagwa ensonyi. And who is the kagwa ensonyi? Ye muntu akola buli kintu kyonna ekibi nga tagadde kumanya. So omuntu yena abeera n'ensonyi. Neze nga sirina nsonyi. Kati nange nti ndi kagwa ensonyi.
mulimu omuntu ali sharp nga nechaye yes nemberamu omuntu atalina nsonyi nga ye buli kintu akikubawo obukubi nga bw'aba alabye Brenda Miles nkutumiddeko mukwano gwange okitegedde nga tayagala mmanya oba oli oba kifo oba ki nga tayagala kumanya okay batumire ntumirako sister wange Vicky Viola Stella Joan big up mbagala nnyo okay ng'onna nga okyaliko okyekumiddeko tubadde ne Doris K yenze Nyondo Rozet era nga nsaba era nga mbajjukiza nti gwe wenna tasubscribinga nga ku Nyondo Media subscribinga natero tuweka tick ku videos zaffe tekayo ekibuuzo kiwandyagadde okubuuza oba comment oba okubaganya ebirowoozo kuba bino tubikolera mmwe mufunemu ekyokuyiga oluusi mukoleki munyumirwe kiba kitaze olaba bulamuuko yes twaniriza amagezi n'okuwabulwa n'olw'ensonga eyo nekyakambajjukizeemu ko ate mpozi muvi yaffe etambula essaawa eno ku Urefa production Veronica my little sister ate nga bwenaaba ewedde tukyayina ebirala bingi nnyo ebijja so omwana muwala ono agambye acting is her dream lwaki tujoininga obadde okimanyi nti tulina Dubai Movie Academy wano wenyini e Dubai kemba tuseemu olutuuseemu wali kitagwa are you serious tujja kikuba tujja kugwa ogenda kujoininga yeah nawe naaliyo nga wandyagadde kubanga ojoininga Dubai Movie Academy otujoininga otusange kweno gye tutambuza movie saawe neriko project gye tuliko saawe y'olwaleero owelocomingibwa jangu ozanye naffe oyimuse ekitone ekyo tomanya maaso eyo ogenda kuba muntu kimuzito kyenkanawa ate nga director wiki era nga yawandiika byonna yabikola ate ng'era producer waffe ku Nyondo Media so musajja w'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira emirimu gye tugisiima mwebale kutuwuliriza kutwagala kutufollowinga atakumira mpeera abatukumire forever and ever always forever and ever so bwete wetambula olunaku olwaleero show yaffe ebadde nnyuvu kubanga nange wallahi nnyumiddwa yes kiriza oboogaane nnyumiddwa naye nga n'olunaku lwaleero omuntu antaddemu obuvaasi nangamba ojja kulabika bulungi mu kamera ye Irene International Sharjah ate nga mpozi ne Speed Express Tours and Travel Agency yasalawo kubanga nayo etuwa support ng'aba Nyondo Media era gwe wena yaleeta z'okukola air tickets visa ez'enjawulo oba ez'ebika byonna weeyune Speed Express Tours and Travel obeere ng'otambulira mu budde oleme kufeerebwa otambule n'abantu abatuufu atakumira mpeera batukuumire